بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مصطفى محمد: اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسنة. أما بعد، tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala atukunganyiza wano nga tuli balamu. Nkakasa ffenna abatudde wano tetuli muloosi. Nga bw'omanya abantu abataagala ddiini, abatamanyi ddiini, abali ku bikyamu, bwe bayinza okwogera nti tuli ku loosi abali wano. Ab'ebitiibwa, egimu ku mirimu egyatutumwa mu nsi eno era nga gye gisinga okubanga mikulu, guno gumu ku mirimu egitusaanidde okubanga tukola. Owekitiibwa Mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti majitama qaumun fi baitin min buyuti llah, tebayinza kukuŋŋaana abantu nga bwe tukuŋŋaanye wano, ng'ekitukuŋŋaanyizza nsonga yakubaako ne bye twejjukanya nga aya za Allah, nga amateeka ga Mukama waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala alina byateeka ku bantu abo. Yagamba ti illa nazalat alayhimu sakina, okujjako Allah ateeka ku bantu abo obutebenkevu, ne babeera batebenkevu. Naye kyenjagala ennyo mu hadithi eyo gyendeese, nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti wakhafatihumul malaika, Allah asindika bamalayika. Basiraamu mwe abatudde wano, nabbi yagamba ti bwe tutuulanga bwe tutudde wano, Allah asindika bamalayika ne bajja ne batukolako olukomera ne batwetooloola. Era mbakakasa nti saawa zino, kubanga nabbi teyayogeranga bigambo ng'alimba, yayogeranga mazima. Allah asindika bamalayika. Kyembakakasa ti Allah kati asindise bamalayika batwetoolodde. Lwaki batwetoolodde? Batusabire Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe, atusaasire, atuwe kye twagala, kubanga ffenna tulina kye twagala nga yejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, mbasaba mubeere wano nga mukkalidde, mukakase bulungi nnyo nti wano tetuli ku loosi, tulina kye tunonye. Kamusaalire omunene Mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eyatutegeeza ebigambo ebirungi byajja atugambanga sallallahu alayhi wa sallama, era nga buli amusaalira nabbi talina kyafuna wabula ate gwe afuna. Wuliriza bwe yatugamba omunene Muhammad, yagamba nti man salla alayya salata wahida, senga omuntu ansaalira omulundi gumu n'ogamba otya ti Allahumma salla ala Muhammad, abasiraamu abatudde wano n'ogamba
ti Allahumma salli ala Muhammad kusayira ku nabbi yagamba nti senga omusalira omulundi gumu nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama ti sallallahu alayha bi'ashara Allah akussaako ensaasira za mirundi 10 abitiibwa waliwo hadithi nabbi giyaleeta bwe namala ogyetegereza kubanga bazisoma abamu ne zituyita ku mitwe abalala nogitwalanga bw'oyagadde naye nze nakakasa ti omuntu yenna mu nsi muno asobola okubeera omusiraamu n'ayingira ejjana ya Allah nga takoze nnyo mirimu mingi wabula omuntu senga aba musiraamu n'akakasa nti musiraamu owannama ddala olwaliro kyenjagala okwogerako ekigambo ekyo insha Allahu taala bw'omala okukakasa nti Allah subhanahu wa taala ali omu n'oteeka ebikolwa mu bikolwa Allah bye yatulagira ne nabbi bye yakonamu sitampu osobola okukola emirimu mitono nnyo Allah n'akuwa ejjana. Nze ndabira ddala wano wentunula ku bantu abali wano ndabira ddala abantu b'omujjana saba Allah agituyingize saba Allah ffenna tuyingize ejjana. Olwaleero obudde bwe bampadde nfunye omukisa era nentunula ku bantu abazze mu ddalasa mu maaso ng'ate ndi mu maaso wano abebitiibwa kyenjagala obbakubiriza ekisooka nti tufube nnyo okubanga tubaako nekitwongerako ku ddiini yaffe. Wowulira we bagenza okusomeresa gendawo, wofuna chance egenda okusoma genda osome kubanga Allah subhanahu wa ta'ala asitula abantu amadaala era erimu ku tteeka lyateeka mu Qur'ani yagamba yarfa illahu alladhina amanu minkum nagamba nti walladhina utul ilma darajat Allah asitula abamanyi asitula abakkiriza amadaala n'asitula n'abo abalina kye bamanyi ku ddiini amadaala. Ekyo wenna kitegeera ne ngamba kangende nnyongereko ku bitabo kati olwaleero abasiraamu abali wano bonna bawuliriza twakirabira. Barakallahu fikum. Njagala kwogera ku nsonga lwaki tutudde wano era tutuuzizza wano ensonga ekisookera ddala ffenna okutuula wano tuli basiraamu, ffenna okubeera wano tuli basiraamu naye abamu tetumanyi kyengera Allah kye yatuwa eky'obusiraamu tukidibaga abamu tetukimanyi. Abasiraamu abatudde wano ekisooka bwe tuba twakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tumukkiririze ddala tutegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala yatusiima okubanga tuli basiraamu ng'atwagala mu ddiini emu. Eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'atwagalamu waliwo ebyekontana nabyo ng'omuntu bw'abikola aba ayina amadiini abiri. Senga omusiraamu atudde wano oba oyina n'ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu oba oli mu madiini abiri ekitali kituufu n'akamu era oba omenyeka n'eddiini oyinza okukola emirimu ng'ogikola nga naye gikumenyera bwereere. Abaddu bonna abeetaaga okusisinkana omutonzi eyabatonda n'abateeka mu nsi eno bateekeddwa okuba n'eddiini emu, eddiini ey'obusiraamu nga bakkiririza ddala Allah mu bwomu bwe nga balina kye bayita la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ekigambo mu bigambo ebinene abantu abamu bye bazannyiramu. Ekigambo ekyo abantu abamu bayimba kiyimbe, bakiyimba ne bakuba amataali, bakiyimba nga batwala abafu, bakiyimba ng'omuntu bw'akyagadde. Waliwo abakiyimba ne bakisobya ne boogera mu byabwe.
waliwo omusajja omu yayimbanga ekigambo ekyo naye nga okikomekereza ateekawo ebibye. Ewaffe eruweere waliwo omukyala, buli awaafanga omuntu omukyala oli yabeerangawo, Allah yamutwala. Naye nga omukyala we bamubikira nti gundi yafudde, yalina ensawo ye ng'akwata essowaani ye n'ekikopo kye. Yalina ekikopo nga kiweza nga liita 2, n'abiteeka mu nsawo ye n'agenda awaafudde omuntu. N'atuuka awaafudde omuntu ng'ogamba omuntu oli amukwatako oba wa kika ki, ng'olutuuka ng'asooka kuba omulanga nga munene nnyo, ng'atuula omufu we baamutadde kumpi n'omufu. Omuntu bw'afa nga musiraamu basibawo olutimbe, we yatuukanga n'alugjawo. Kakati bonna abatudde mu nju muno nga bagamba kakati tugenda tandika oyimba ekigambo kino, naye ngenda yimba nga mwanukula. Bw'oba tosobole kwanukula fuluma. Ngatandika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Nga mwanukula. Kakati ebimu ku byanneewuunyisa, omukyala oli yakola ebitaali nga bituufu, wallahi yaleetanga ekigambo ekyo ng'akireeta mu bukyamu nga si mu butuufu. Yayogera ekigambo ng'ekigambo ekyo bw'ama amalirizaayo n'agamba nti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah aleese obuzibu. Naye nga kyewuunyisa obuugi bwe butuuka ng'agamba musirike, agaba obuugi ng'amugamba ekikopo kyange kiri wano. Nga bwe bamala okunywa obuugi, bamala kunywa buugi okuddamu ekigambo kiri. Naye nga mu bigambo ebisinga obunene era mu dhikiri ezisinga obunene, kigambo ekigamba nti la ilaha illallah, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo la ilaha illallah buli musiraamu atudde wano kirina kumubba mu kifuba, mu mutima, so si kumulabikako, so si kukyogera. Abantu bangi boogera la ilaha illallah nga munda tekiriimu. Amakulu nga la ilaha illallah yaabwe erabikira wano ku feesi nga mu mutima teriimu. Nga n'abagiyimba nti la ilaha illallah ng'ekituufu balina ebikontana ne la ilaha illallah bye bakola. La ilaha illallah, ekigambo la ilaha illallah, Allah bw'akikwata n'akikuwa aba akuwadde ekyebbeeyi mu bisinga ebbeeyi mu nsi eno. Olaba otya ng'olina la ilaha illallah nga ntuufu, ng'ofaananira ddala omunene Mukama waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, ng'ofaananira ddala ba ashabi rasulillah Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ng'obafaanana kubanga balina la ilaha illallah. Ng'ofaananira ddala batabi'i abaddira basahaba mu bigere kubanga balina la ilaha illallah. Bannanga omuntu afudde ng'alina la ilaha illallah tewali agenda kumusinga mu maaso ga Allah ng'afudde talina la ilaha illallah. Abasiraamu abatudde muno mu tenti zino, olwaleero tuzze wano tusome. Wenfunye omukisa ne ngamba kaŋŋambe ku bantu bano, buli muntu agende ewakaawe atereze la ilaha illallah ye kubanga kye kisinga ebbeeyi. Bino byonna omwalimu byabadde atugamba, byabadde atusomesa wano, abadde abisomesa abantu abateekeddwa okubanga balina la ilaha illallah. Bw'obanga oli wano nga la ilaha illallah yonfu, bino ebigambo tebikugasa, tebiri mu makulu. Siramu basadde essala emyaka gye mulimu egy'obukulu, nosaba musuntu nga asadde essala emyaka 5 asala ssala. Abantu basiibye ramanzaani ezisinga n'eza nabbi. Nabbi yasiiba ebisiibo 9, wano waliwo abaakasiiba ebisiibo 20. Abantu bagenze e Makka, oli nagamba nti nakagenda emyaka Makka emirundi 4, nabbi yakola hijja emu sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe. Abantu batodde zaka bagiwadde,
naye ng'oba oli awo abasinga obungi percentage nene wallahi bonna bawa zaka basiibye ramanzaani basaala essala nga balina amadiini abiri la ilaha illallah zaabwe nga zaatagala. Ab'ebitiibwa abampuliriza ebirala byonna sooka obireke, sooka olindeko kusaala, sooka olindeko genda e Makka, ekisiibo sooka okireke, sooka otereze empagi esooka la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Nina gye nabadde ku Friday okwosejjo ne mbagamba mmwe basiraamu mmwe mufunye omukisa okuwulira ku bigambo bino. Abantu bangi batya okwogera ku bigambo bino ebyenzikiriza aqida. Kyova olabanga abantu bangi mu mizikiti aqida zaabwe enfu. Bantu bangi balemedde mu mizikiti nga aqida nfu. Notuuka ku muzikiti imaamu nagamba toyogera ku bushiriku wano. Olwaki? Nanti layini esooka obukulembeze bw'omuzikiti bwonna bashiriku la ilaha illallah zaabwe enfu. Nga ne imaamu yennyini mushiriku yattattana la ilaha illallah tagirina. Bannanga abantu bonna abaagala okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah zirina kubanga ntuufu. Nga la ilaha illallah mulabikako ku feesi, nga la ilaha illallah muli mu mutima, nga bw'aba atambula la ilaha illallah nga agirina emisana, nga la ilaha illallah girina ekiro. Abantu bangi basiraamu emisana ng'ekiro si basiraamu. Abantu basiraamu kundabika kanzu agirina, alina sigida, alabikira mu kifaananyi kya busiraamu, salaamu agitoola ng'omutima mufu la ilaha illallah teriimu. Munange kyova olaba abantu batusinga bano abatali basiraamu abaagaana okusiramuka batusinga kubanga bo bakakasiza ddala nti Allah tebamukkirizangako naye gwe okwenya. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an sura bagiyita Baqara yagamba nti wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Mu bantu mulimu abagamba nti bakkiriza Allah, ng'abantu abamu ababeera mu mizikiti ng'atoola salaamu bulungi, imaamu naga nti istawa atadiru nasimba emabega, naga nti Allahu akbaru nasaala namenyeka nakutama navaayo nasoma netahiyatu ne batoola salaamu, ne baga nti bannaye mukwateko munsawo nakwatamu. Yakakasa yakkiriza Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir. Yagamba Allah nti wama hum bimu'minin, abantu abo tebakkirizanga ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah abamanyi bye bakola si bituufu. Ab'ebitiibwa abatudde mu kidaala muno tugenda tulongoose enzikiriza, genda olongoose enzikiriza, enkwataganayo wakati wo ne Allah kubanga Allah alina byatwagaza. Allah kututonda otuteeka mu nsi muno tumusinze mu bwomu bwe okumwawula Allah, tawhid ifradullahi bil ibada, kusinza Allah mu bwomu bwe, kumwawula Allah mu bwomu bwe, tusinze Allah omu kubanga kyatwagaza Allah. Abantu basimbye ebigere wantu wa mirundi ebiri mu busiraamu gyali ne mu bushiriku gyali, alina ddiini bbiri. Abantu bangi babeera mu mizikiti nga si basiraamu lwa nsonga ti byasinza bikontana n'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwa muntu yenna agatta ku Allah jalla jalaalu. Kambabuulira abasiraamu omutwe ogw'obusiraamu, omutwe nga bw'olaba omuntu bw'atambula ng'alina omutwe, alina emikono, amakulu alina ebiyungo, nga watambula omulaba nti muntu. Kakati n'obusiraamu buyina omutwe ng'omuntu bw'aba n'omutwe. Omutwe gw'obusiraamu ye la ilaha illallah. Emirimu gyonna gye tukola, okusaala, okusiiba, kusaddaaka, kulagira mpisa nnungi, kuziyiza mpisa mbi, byonna biyimirira ku mutwe guli ogugamba la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Senga onaaleka omutwe n'okola emirimu egisigadde gyonna tegirina mutwe, kambawo ekyokulabirako. Senga omuntu agwa ku accident oba bamutomedde oba abadde ki n'afuna ebiwundu,
bwamala okufuna ebiwundu nafuna kiwundu ku mutwe nga kinene nafuna kiwundu ku mukono nanubuka amagulu omusayi ne gujja ku mavivi konna nga kuliko omusayi ne tumutwala mu ddwaliro. Bwe tumala omutuusa mu ddwaliro omusawo tugenda okusanga ng'ate afa nnyo ku kugulu omutwe no guttulukuka ng'ali ku kugulu kwa jjanjaba. Awo omusawo oyo tumuggyako omulwadde waffe tumanya ekyokukola takimanyi ne tusitula omulwadde ne tumutwala. Lwaki? Era tumugamba nti gwe mu kifo ky'ofa ku mutwe ate oli ku kigere gwe obadde tokimanyi nti nno osobola okusanga omuntu ng'atambula ng'okugulu okumu baakutemako. Tosangako omuntu atambula ng'omukono tayina. Wali osanzeewo omuntu atambula ng'omutwe tekuli. Tobasobola kukutemako omutwe ne tukusanga ne bw'oba sayitwani. Era n'osanga nti omuntu atambula nga tayina mutwe tekisoboka. Omuntu asobola okutambula nga tayina migulu, asobola okutambula nga tayina kutu nga baakusalako. Omuntu asobola okutambula ng'omukono tekuli. Teriyo muntu asobola kutambula nga tayina mutwe. Ab'ebitiibwa, omutwe ogw'obusiraamu ye la ilaha illa Allah. Togenda kusaala swala ng'omutwe tolina ogw'obusiraamu. Allah akkiriza esswala. Togenda kusiiba Ramadhaani etuuke eri Allah ng'omutwe tolina ye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mumpulirize bulungi. La ilaha illa Allah yina empaji bbiri. La ilaha illa Allah empaji ziri ezi bbiri. Omuntu z'ateekeddwa okuba nga amanyi. Ebbanga ly'omaze mu busiraamu oteekeddwa okuba nga ozimanyi. La ilaha illa Allah yina empaji bbiri. Omuntu z'ateekeddwa okuba nga yaziyingiza mu kifuba kye. Wuliriza empaji esooka. Empaji esooka ya la ilaha illa Allah egamba etya? Annafyu, kugaana. Tugaana tutya? La ilaha. Ekigambo la ilaha kitegeeza titewali kisinzibwa n'okomaawo. Amakulu ojjeewo byonna ebisinzibwa. Ojjeewo byonna abantu bye basinza ebitali bituufu obijjeewo. La ilaha nojjawo nogamba nti tewali kisinzibwa. Amakulu ti buli kyonna ekisinzibwa okijjeewo. Era omuntu asigaddeawo mu bbanga era senga ogamba nti la ilaha n'okomaawo amakulu tetutegedde kiki ky'obadde otegeeza. La ilaha oba ogaanyi nogamba tewali kisinzibwa. Kakati bw'omala okugaana kye tuyita annafyu n'oleeta empaji ey'okubiri egamba ti al ithbaatu, kunyweza n'onywezaawo. Ogamba nti la ilaha tewali kisinzibwa n'oleeta al ithbaatu nti illa Allah, okujjako Allah. Amakulu nti osoose n'ojjawo byonna ebisinzibwa n'omala n'onywezaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti illa Allah. Obuzibu bwe twabufuna abamu ekigambo ekyo tukyogera nga tetukitegedde. Era abasiraamu abali wano, abantu abasiraamu katubannyonnyolenga ekigambo ekyo nga tonnaba kumutooza shahada. Sooka omunnyonnyole omugambo ekigambo ky'ogenda okwatula, obusiraamu bw'ogenda okuyingira, ekigambo kitegeeza bwe kiti. Era omuwambe nti kirina empaji bbiri. Empaji esooka annafyu, kugaana n'ogamba nti tewali kisinzibwa. Olwogaanyi la ilaha tewali kisinzibwa. Kitegeeza annafyu ogaanyi buli kyonna ekisinzibwa byonna by'obaddemu eyo si bituufu by'osinza. Bw'omala n'onywezaawo n'ogamba nti illa Allah, okujjako Allah. Wuliriza abasajja abaali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe baawulira ekigambo ekyo era nga amakulu gaakyo bwe baamala okugafuna, abasajja bangi abaagaana ne bagamba nti ffe tetusobola kusiramuka kubanga baakimanya nti we baatula ekigambo ekyo kigenda kubajja ku masannamu gaabwe. Baagaana. Ffe wano mu Uganda ne tutakitegeera ekigambo ekyo ne tukkiriza ekigambo ekyo ne tumala ne tugattako. Nosanga omuntu nga yeerogoza ng'asinza lubaale, ayina essabo, ng'asiba abaana irizi, abantu nga bagenda wali mu mayanja
mayanja waliwo amasabo nanyini waago seba asala ne swala mu mayanja awo gwoba oddayo busunju genda otunulawo ku mayanja ojja kulaba amasabo ago basala ne swala awo nosanga omuntu omusiraamu ng'agenzeeyo abantu bagenda mu masabo abamu bagenda misana abalala bagenda kiro waliwo enkuba y'ekitabo olwaera abasiraamu be bajjanjaba mu nzijanjaba ey'ekishiriku abantu bagendayo ne babalagula ne bakutuma endiga abantu bagenda basala endiga abantu ne basinza ebintu ebitali Allah basalira emmotoka abantu basalira amayumba byonna ebyo bw'ogamba nti la ilaha byonna bo bimaze obijjawo bw'omala okubijjawo byonna n'ogamba nti illa Allah okujjako Allah amakulu tutusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe tokkirizibwa kusinza kintu kyonna okujjako Allah senga shahada oba ogimaze ojjatula abasiraamu abatudde mu kifo kino mufunye omukisa okuwulira ebigambo ebyo buli muntu abadde wano ng'akyedibaga ng'okyayina ebintu ebifaanagana ng'ebyo oyina ebibbo mu nnyumba yo wateeka obutanga mu nju yo weeraguzalaguza mugenda ne musinza entaana ebintu ebifaanagana ng'ebyo genda ewaka weegogole va wano ng'omaze okwegogola va wano ng'okoze tawuba ogambe Allah nti nsaba kunsonyiwa mbadde nkola byenkola nga simanyi kubanga abamu babikola mu butamanya abalala balemeddemu biremere ne babagamba nti bannange ebigambo bino ebintu bino bye mukola si bituufu wallahi ne babiremerako abasiraamu abaagala otutuuka mu maaso ga Allah nga Allah musiimu gye muli musiramukire ddala kubanga Allah yennyini ye yagamba nti tusiramukire ddala obw'ekitiibwa yatugamba Allah ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza idkhulu fi silimi kaffa muyingire mu busiraamu mu bugweremu tetukwenya Allah subhanahu wa ta'ala abantu basiraamu nga si basiraamu abantu bali mu busiraamu ng'ate balina bye basinza amagulu agatadde eno amalala agatadde eno amakulu nti asinza bakatonda babiri asinza Allah nga bw'asinza ebirala Allah gye zambi lyasinga okuba nga tayagala Allah tayagalira ddala muntu agatte ku Allah subhanahu wa ta'ala senga omuntu aba asinza Allah nga bw'asinza ebitali Allah Allah takwagala ebintu ebyo baba babyogera abamu abawali mu basomesa n'akoma ku kigambo shiriki waliwo omukyalo omu yabuuza mu ddalasa gye twalimu n'agamba obwedda mwogera siriku kyeki ekigambo siriku kyeki nga siriku yawulira siriku amakulu awuli njawulira siriku tamanyi siriku kyeki amakulu nti abantu bagenda kufa nga bo babadde tebakimanyi siriku oli awulira siriku amanyi lugoye kubanga ali engoye eza siriki ngamba siriku nga yagenda ayambala olugoye siriku abantu bakola obushiriku nga abamu tebakimanyi kyova olaba n'essaawa zino waliwo abantu ng'obalaba banywevu mu ddiini nga balina obushiriku bwe bakola naye nga tebamumanyi leka mbawulire ekigambo kino waliwo shiriku emiteeko gya shiriku giri esatu shiriku alina emiteeko esatu naye abamanyi abamu bagamba shiriku alina emiteeko ebiri lwa nsonga baddira shiriku owookusatu ne bamugatta mu shiriku owookubiri shiriku emiteeko gya shiriku giri esatu era abantu bangi nnyo bagwa mu shiriku oyo shiriku asooka tumuyita ashiriku al akibaru shiriku omunene shiriku owokubiri ashiriku al asgaru shiriku omutono waliwo shiriku owokusatu abantu gwe basinga okuba nga tebamutegeera bamuyita shiriku al khafiyu shiriku al akbaru ye munene shiriku al asgaru shiriku omutono kati ne wabawo shiriku al khafiyu oyo bamuyita shiriku eyekwese kati baddira shiriku eyekwese ne bamugatta mu shiriku omutono n'abeera shiriku omu kakati shiriku omutono tajja muntu mu busiraamu senga omuntu aba amukoze naye shiriku oyo omutono omuntu buli wamuddiŋŋana omuganda agamba nti addiŋŋana amawolu omukkuta ogufuna buli woddiŋŋana shiriku omutono ateekeddwa buteekwa kukuyingiza mu shiriku omunene shiriku al asgaru la yakhruju sahibuhu min al milla shiriku omutono tafulumya muntu mu busiraamu
amma al-akbaru naye shirku omunene yakhruju sahibuhu min al-milla afulumya omuntu mu ddiini nobeera bweru wa ddiini era nga abantu bangi bagwa mu shirku nga tebamanyi ndekamba weeye ekyokulabirako era enjogera ebeerawo ebiseera byonna wetwali tusoma waliwo amaka ge batugambanga nti agamaka balogo naye bw'oba oyagala oyitawo eddogo lireke kukwata oteekeddwa okuzinga engalo bwoti simanyi mulaba engalo nedda ku ngalo munne era ssebo twali twakikwata bukusu ng'amaka ge bakusongerako oba tonnatuuka ku lujja lw'amaka ago n'ozinga weetaasa ki dogo bagenda kukuloga gwe musajja anaakutula mu maaso nga tozinze ofudde kakati nga abamu tuzingira nawaka nga ogenda tambula n'ozinga okiraba kino kyokoze kino oba ogudde mu bushiriku kubanga kino tekirina we kikwataganira na bushiriku na kukuloga oba omaze okweteekako olukomera nga gwe ng'alina okututeekako olukomera omwerabidde ebintu ebyo mubitunuulire n'amaaso amoogi kambawo ekyokubiri enjogera era weeri omuntu amaaso simanyi bakiyita kiti kale kangeze omuntu nayiika amalusu ne gakuyiika n'oyatula noga nti bannange ndowooza ngenda kulya nnyama ndowooza ffenna twalibadde ngaawo amalusu ne gatuyiika ne tulya ennyama senga ekigambo ekyo kikufulumamu oba omaze okugwa mu bushiriku bingi ebigambo bingi omukyala awaata ettooke ne ligwa mu seppiti ne lyesimba omukyala naga nti emmere oyo nno mugenyi alaba ttooke ate amuyita mugenyi n'omutunuulira ttooke lye liri mu seppiti ate agamba mugenyi ndowooza obitunuulira babadde batambula emmotoka driver ne yeekanga omuntu n'afulumya ekigambo naga nti senga tabadde driver era driver mukugu nnyo tubale tugenda kufa oba ogudde mu bushiriku mubitunuulire ebintu ebyo twalimanga emmimbi mwabeeranga ku lubimbi nga muliraanaganye enkumbi ne zeekoona kumbi zeekoona nga abamu bannyukanga abalala mumala zisuula wansi mwenna oli n'agisuula nono n'agisuula musooka muzikwata obwo bwalinga bushiriku era twabigwangamu ffenna kakati omuntu buli wanyiikirira mu bintu ebyo birina okumusendasenda mpaka mu bushiriku obunene wallahi kasita obugwamu la ilaha illallah yo nga Allah agisazaamu muwulirize ebigambo omunene mukama waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama waliwo abasajja abaali ku mulembe gwe baagaana okumukkiriza mu bantu abaagaana okumukkiriza mwalimu taata we muto baali bamuyita Abu Talibi yali taata wa nabbi omuto nabbi mujjukire nti yazaalibwa sallallahu alayhi wasallama nga mulekwa taata wa nabbi nga yafa baali bamuyita Budala nabbi amala okuzaalibwa nga ewaka waba nabbi wanaku nnyo tebalina ssente nabbi sallallahu alayhi wasallama abamuyonsa tubamanyi era omukyala n'amutwala n'amuyonsa kakati nabbi amala okukula mu myaka 5-6 nabbi ne bamukomyawe wa maama wa nabbi baali bamuyita Amina yafa si musiraamu nabbi awangalako ne maama we myezi bwezi ne maama wa nabbi n'afa nga nabbi alina emyaka 6 sallallahu alayhi wasallam nabbi ne bamutwala ewa jjajja wa nabbi baali bamuyita Abdul Muttalibi nabbi n'awangala ne jjajjaawe okuva mu myaka 6 mpaka mu myaka 8 ne jjajja wa nabbi n'afa sallallahu alayhi wasallam amakulu nabbi yawangalira mu mbeera nga ya bunaku ng'ali mu nnaku ne jjajja wa nabbi n'afa nabbi n'agenda ewa taata w'omuto baali bamuyita Abu Talibi nabbi n'awangala ne taata we obuwangaazi bwawerako nga taata wa nabbi si musiraamu nga nabbi musiraamu
era nga jjajja wa nabbi ateekawo embeera yonna okulaga nti nabbi tewali amukwatako. Abasajja abakuraishi ne bagamba Abu Talib amugati naye gwe tolaba ng'omwana oyo atufuukidde ekizibu, lwaki tetukola olukwe ne tubaako ne kye tumutuusaako? Wallahi enkwe baazikola, enkwe baazikolera nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'omunene Allah amutaasa. Kakati kyenjagala kiikino, taata wa nabbi omuntu we yatuuka okufa ng'obulwadde bumuli bubi, bwe yatuuka okufa, taata wa nabbi we yatuuka okufa, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajja wali kitaawe namuga nti taata ekituufu ogenda kufa, ogenda kufa nga toyina la ilaha illa Allah. Sirina ngeri gye nsobola kugamba mu Allah kusonyiwa, sirina ngeri gye nsobola kugamba mu Allah kukuwajjana senga onaafa nga toyina la ilaha illa Allah. Bannange la ilaha illa Allah nsonga nkulu, nsonga nnene. Sirina ngeri gye ngenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah sonyiwa taata wange, ogenda kufa nga toyina la ilaha illa Allah. Namwe taata gamba nti la ilaha illa Allah. Wallahi omusajja yagaana, yamugamba nti Muhammad oyagala nswale mu famire nti nasiramuse, oyagala nswale nti nagambye la ilaha illa Allah? Nagaana, naga nti sisobola. Namwe taata yogera ekigambo ekyo nfune engeri gye ngenda okugamba Allah okusonyiwa. Omusajja yagaana okutuusa we yalamiriza ebigambo n'agamba nti mittu ala dini abi Abdul Muttalibi, nfiridde ku ddiini kunzikiriza, nfiridde kunzikiriza etali ya nabbi, nfudde siina la ilaha illa Allah. Omusajja naafa nga si musiraamu, nga la ilaha illa Allah tagirina. Era ebimu ku byewuunyisa nabbi we yali anyumye mu hadithi nga ntuufu yagamba ti omuntu agenda osembayo okufuna ekibonerezo ekitono ye taata w'oyo omuto gwe bayita Abu Talib. Yagamba nti Allah agenda kumubonereza ebiseera byonna ku lunaku lw'enkomerero, yaye agenda osemba okufuna ekibonerezo ekitono. Yagamba nti Allah agenda kuleeta obugatto bubiri, yabuyita Naalain. Obugatto bulinganga butangira nga buva mu muliro Jahannam. Allah bumuleeteraawo amugambe Abu Talib, Allah agambe Abu Talib nti yambala obugatto obwo. Abu Talib bwagenda okwambala, agenda kubwambala, nabbi yagamba nti bw'anaamala okubwambala obulumi n'okwokya kw'obugatto bugenda kumusensera mu biseera ebitono ennyo mpaka ku bwongo, mpaka eno waggulu ku bwongo. Era Abu Talib agenda kulaajana agambe nti simanyiiyo muntu afunye kibonerezo, simanyiiyo muntu alina kibonerezo ekisinga obunene ng'ekyange. Wallahi nga ayambadde bugatto. Jukiranga abantu abamu Allah abatadde mu kyoto mwennyini nga bo, naye ono ayambadde obugatto agamba simanyiiyo asinze kufuna kibonerezo kinene kusinga kyange. Agenda kubeera bw'atyo obuwangaazi bwe bwonna kyekibonerezo ekitono ku muntu afudde nga talina la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Abasigadde bonna abaafa nga aqida zaabwe enfu kyoto, khalidina fiha abada, tebagenda kuva mu kyoto ekyo lubeerera, tebagenda kuva mu muliro lubeerera. Abasiraamu tuddeyo ewaka waffe tulongoose enzikiriza wakati waffe ne Allah. Kale beera waawo nga tosaala, beera waawo ekisiibo kikuleme. Kale togenda mu madarasa, beera n'essere togenda Makka naye nga enzikiriza ntuufu, ng'olina la ilaha illa Allah nga ntuufu, nga togatta ku Allah jalla jalaaluhu. Naye senga onaaba ogatta ku Allah jalla jalaaluhu, ne bw'onaaba wasaalanga essola zonna, ne bw'ogenda e Makka, ne bw'osiiba, wallahi emirimu Allah agenda kugisazaamu. Toyina mpeera mu maaso ga Allah mu mulimu gwonna. Yagamba Allah mu sura gye bayita Nisaa, yagamba nti inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bih, tagenda kusonyiwa muntu amugattako, tagenda kusonyiwa muntu akola bushiriku, amakulu tagenda kubala mirimu gye. Toyina mpeera mu maaso ga Allah ng'ogatta ku Allah nga la ilaha illa Allah zonfu, nga toyina la ilaha illa Allah ntuufu.
abasiraamu abatudde wano tulongoose enzikiriza wakati waffe ne Allah. Abasajja tulongoose enzikiriza, abakyala tugende tulongoose enzikiriza. Abantu ab'eddibaga weebali, genda weenenyeze Allah kubanga Allah asonyiwa. Genda muga nti Allah nakugattako, nakugattako nga mmanyi, nakugattako nga simanyi, saba Allah onsonyiwe. Allah ajja kukusonyiwa ebbanga lyonna amalanga obivuddemu. Omulembe guno twafunye omukisa. Abasajja Allah abatujjiddeyo, abateerya ntama, abasajja abalungi ennyo kwa akida, Allah abajjeeyo ne batulaga ebintu ebyo nti tebirina kye bigasa. Tulina seeka waffe dokita ne wamukubira essimu wallahi. Waliwo ddalasa gye twabaddemu yabadde Masaka, al aqidatu awwala. Omwalimu omu n'aŋŋamba nti oseeka omulaba n'omuyita nti oli Masaka oba oli ddawa, n'omuga nti seeka njagala ojje onyamba onjokere ku bintu byange nga gwe bitya. Yagamba tomuwa transport, tomuwa transport, najja n'abikwokera gwe wabireeta ate obitya. Mwalimu omusajja mugamba nti nyamba, tugenda onyamba onjokere, n'amuga nti gwe wali obireeta nakuyambako, genda wennyini obyeyokere. Abantu baleeta ebintu ebyo ne bawulira nga babiwanye ebitiibwa naye nga tebirina makulu, tebirina makulu. Tosobola kuŋŋamba nti ozinze ebyo bitonde nga ggwe. Abantu batiisatiisa, abantu babumbawumba obuntu n'atiisatiisa, n'osanga abantu nga bali awo bonna bakkiririza mu bintu ebyo, abantu babikkiririzaamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuteeke ku layini entuufu kubanga ffenna tuyina ggolo yaffe eryemu. Abasiraamu ekitubonyaabonya n'eddiini eno n'osanga omuntu ng'addiŋŋana omuzikiti emirundi 5 buli lunaku, abantu ne basiiba enjala okuva ku makya mpaka lwaggulo, ennaku 29 oba 3. Omuntu n'akwata ssente empitirivu n'agenda e Makka, mukwata mu Mariyamu ne muwa zaka. Kakati wano ani abawadde transport okujja wano? Tuyina ggolo. Olaba otya ng'otuuse mu maaso ga Allah nga toyinaayo mpeera n'emu, nga twawangalanga naawe enkofiira yakumenyanga? Mwe mulowooza nti ffe okugenda mu saaluuni okutusalako ebirevu bino tetukyagala? Lwaki tubirina? Ago gonna mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe twagala okufaanaganako obulungi. Abasiraamu tutegeere, senga tunaategeera tugenda tutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu bantu abagenda okusiimibwa, Allah bagenda okuyingiza ejjana. Mbeegayiridde bassebo ne bannyabo abatudde wano, tugende tulongoose enzikiriza zaffe, tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatuteeka mu nsi eno. Ekyatutonze okubeera mu nsi muno kusinza Allah mu bwomu bwe, kwawula Allah. Omuntu yenna nga tannaba kukola mulimu gwonna mu ddiini ateekeddwa kusooka kwawula Allah, akakase nti Allah ali omu, osinze Allah mu bwomu bwe. Senga ogatta ku Allah oba oleese ebizibu, emirimu oba ogisazizzaamu, emirimu gyonna giba gigenze, senga onaatuuka mu maaso ga Allah nga tomwenyereza. Abasiraamu abatudde wano kyembakubiriza ennyo, kufuba nnyo kutegeera ti Allah kyasinga okuba nga tayagala kumugattako kintu kyonna. Allah kyasinga okuba nga ayagala kumwawula Allah, kubeera na la ilaha illa Allah nga ntuufu, ng'okakasa nti Allah ali omu, tewali kisinzibwa okujjako Allah mu butuufu. Waliwo ebisinzibwa ebitali Allah babisinza mu bukyamu, si mu butuufu. Nabwekityo buli muntu yenna ayagala okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akkiriza emirimu gye, ateekeddwa okuba nga la ilaha illa Allah muli mu kifuba, ng'emuli mu mutima, ng'akkiriza nti Allah ali omu. Tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Abantu abalina bye basinza nga si Allah babisinza mu bukyamu. Bangi babisinza, bangi balina bye basinza. Abantu batuula mu madalasa, abantu bagenda mu mizikiti nga balina bye babadde basinza. Omuntu n'abeera musiraamu emisana ng'ekiro afuuka, n'ofuuka ekizibu, n'ofuuka ekizibu. Emisana n'olabikira mu basiraamu, n'otoola n'essalaamu. Mu muzikiti obeera ku layini esooka, ng'ekiro we butuuka ekiro ng'ofuuka ettabbu. Muyina ennaku ezammwe eyo mu famirizi zammwe, olutuula oluggalawo omwaka, ne mugenda ne babakeberamu
mu kika kyammwe abasiraamu abali wano kyemba kubiriza ffenna tutabakana ffenna tukola nnyo tutambula tusaala naye tuyina golo yaffe gye twagala okuggusa kubanga omusiraamu yenna fe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatumala tuteeka mu duniya muno tuyina ensonga tuyina okukola ebintu bibiri mu nsi eno mu nsi muno tunoonyezaamu ebintu bibiri tunoonya kyetunoonyeza ddala ekisingira ddala kunoonya kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuva mu nsi muno nga Allah atusiimye ekyokubiri tuyina n'ensi eno kubanga tunoonyaamu riziki yaffe naye riziki eno tekujjanga ku Allah subhanahu wa ta'ala abantu bangi riziki ebajje ku Allah ne beerabira nti waliwo yabatonda sawa ya kusaala omuntu ng'ali ku bizinesi sawa ya kusiza Allah sawa eno olwaleero ddalasa abantu bangi bali mu bizinesi zaabwe naye nga ddalasa ebeerawo mu mwezi omulundi gumu ab'ebitiibwa tuba tumenye etteeka era tugenda kutuuka mu maaso ga Allah nga Allah munyiivu nnyo gye tuli era n'atuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga la ilaha illa Allah yagisobya yagyonoona mu nsi eno tewaliiwo jjana teri jjana ya mushiriku aya gyensembyayo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti innahu man yushiriki billah omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna ayina byakola ng'agatta ku Allah jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yazize jana kuye ejana eri haramu kuye amakulu tagenda kulaba ku jana tagenda kuwunyiriza ku lusu lwa mu jana omuntu yenna agatta ku Allah ejana eri haramu kugwe wa ma'wahu naaru obuddo bwo bwena kuba muliro togenda kufuluma mu muliro tojja kuva mu muliro nabwekyo nsaba mukkirize nkomaawo kubanga seeka waffe atuuse era nsaba mukkirize nkomekereze ebigambo byange nga mbakuutira baganda bange abasiraamu abatudde wano tugende tulongoose enzikiriza zaffe tugende tulekewo enkolagana wakati waffe ne Allah yatutonda tujja kumutuukako Allah nga tugenda kusiimibwa saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna abatudde wano atusiime atuwemu obulungi era tugenda okumusisinkana nga tuli mu bantu Allah basiimye bagenda okuyingiza ejjana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh